Mukama waffe Yesu Kristo. Mbadde nga ebiseera ebisinga mbuulira mu Luzungu, naye neebaza Katonda ate olw'ekisa kyampadde okuba nga nsobola ate nammwe okubatuukako mwenna okubuulira ate ne mu lulimi luno olulala Oluganda mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Neebaza Katonda olw'obukuumi bw'atuteekako ffenna. Neebaza Yesu olw'engeri gy'atulwaniriddemu mu mbeera eno gye tuyitamu etali nnyangu. Naaba ng'asobola okutukuuma nga tuli balamu, n'atuliisa, n'atuwa ekisa n'abantu baffe. Nsaasira abo abaggiddwako abantu baabwe. Mukama yongere okubanyweza n'okubagumya mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ate n'abo abayita mu mbeera, nzikiriza nti okuyita mu kigambo kino tugenda kusumululwa, tetugenda kusigala kyekyo mu linnya lya Yesu. Katusabe. Katonda omulungi, omwagalwa ow'ekisa ekingi, ntuddiza ekitiibwa n'amatendo Mukama Katonda waffe olw'obulungi bw'otulaze mu mbeera eno gye tuyitamu, era nga nkuyita kaakano ate oyongere okwogera naffe okuyita mu kigambo kyo. Erinnya lyo lyongere okugulumizibwa we tuli. Pakanya Setaani yenna eyandyekiisewo mu kigambo kino okutulemesa okukiwulira obulungi n'okukola mu mitima gyaffe, musibira mu magombe mu linnya lya Yesu ne mu bunya obutakoma. Era mukowola omusaayi gwa Yesu ffenna butubikeko, abawuliriza nange abuulira mu linnya lya Yesu nga twebaza. Amiina. Olwaleero eri mu kitabo kya Luka essula 8 okutandika ku kanyaaka 22 koma ku 25. Katusome tulabe Yesu kyatugamba. Luka essula 8 akanyiriri 22 kwe tutandikidde. Awo lwatuuka ku lunaku lumu kwezo, Yesu n'asaabala mu lyato ye n'abayigirizwa be, n'abagamba nti tuwunguke tugende emitala w'ennyanja. Ne bagenda. Awo bwe baali nga baseeyeeya ne yeebaka otulo, omuyaga mungi ne gukunta ku nnyanja, amazzi ne gaba ng'agaagala okujjula mu lyato. Ne bava mu kabi ne bajja waali ne bamuzuukusa nga bagamba nti Mukama waffe tufa. Yesu n'azuukuka n'abogolera omuyaga, n'okwefuukuula kw'amazzi ne bikkakkana, ennyanja n'eteeka. N'abagamba nti okukkiriza kwammwe kuluuyiwa. Ne batya ne beewuunya ne boogeragana bokanaboka nti kale anoono kubanga n'empewo n'amazzi abiragira ne bimuwulira. Yesu yeebazibwe abampuliriza era abandaba. Bayibuli etulaga Yesu Kristo n'abayigirizwa be nga bali mu lyato. Eryato lino lyali nga liri ku nnyanja, nga liri ku mazzi liseeyeeya. Okusooka embeera yali nteefu, era abayigirizwa ba Yesu bali tebalina kye balowooza kyonna nti waliwo embeera eyinza okubatomera oba waliwo ekizibu kyonna ekiyinza okubatuukako. Mikwano, ebirowoozo byabwe byali biteefu bulungi nnyo, nga bala mu bulamu butambula bulungi, era nga basuubira okutuuka mu biseera ebituufu ku lubalama. Yesu bwe yatunula n'agamba abantu bano beetaaga okwongera okulaba obuyinza bwange, beetaaga okwongera okuntegeera, beetaaga okwongera okumanya bwe batambula naye bw'ali. Bayibuli egamba nti ne yeebaka mu lyato mu luwenda mu kibugu ekyali mu lyato. Naye nzikiriza nti Yesu yali teyeebase, naye nga Bayibuli bwegambye nti oluvannyuma yabagamba nti abange okukkiriza kwammwe kululuuyiwa, kye yali abanoonyaamu. Kiki kye tuyiga mu kyawandiikibwa kino? Naffe embeera eno gye tuyitamu si nnyangu. Gw'omanyi w'oyita kaakano, gw'omanyi ebizibu kati by'olimu mu ddakiika zino, abalala emirimu gy'abagwako. Mwali mulina emirimu, wali olina omulimu mulungi naye omulimu ne gugenda. Abalala amabanja olw'embeera eriwo ng'olina okukatuka okwewola ssente osobola okubeezawo famire yo. Abalala bulwadde, yinza okuba nga si COVID naye ng'ebirwadde bingi oba oliawo ekyakutomera era nga nakati okyasitwagolinga nakyo.
mukwano gwange mu mbeera eno yonna gye tulimu ey'omuyaga nga gukunta we tuli, gukuntira mu mayumba gaffe, gukuntira ku mirimu gyo gy'okola, gukuntira mu bulamu bwo ne mu bulamu bw'abantu bo, kiki kye twetaaga okukola? Bayibuli egambye akanyiriri kano 2:5 nti awo baali nga basenyeeya Yesu ne yeebaka otulo, omuyaga mungi ne gukunta ku nnyanja, amazzi ne gaba ng'agaagala okujjula mu lyato, ne balaba akabi, ne bajja waali ne bamuzuukusa. Ab'emikwano abampuliriza era abandaba, kyekiseera tuzuukuse Yesu waffe, kyekiseera tumuyite, tosirika busirisi, tokkiriza mbeera kukumira, tokkiriza mbeera kusaanyawo bulamu bwo, naye kyekiseera oyite Yesu omuzuukuse, kubanga Yesu kyakwetaaza asobole okuyingira mu mbeerayo, asobole okukwegatako mu mbeerayo kati gy'olimu gy'olaba nga etasoboka. Katweyongere okulaba abayigirizwa ba Yesu bwe bamuzuukusa, kiki ekyabaawo? Akanyiriri 2:2 nti awo we baali nga basenyeeya ne yeebaka otulo, omuyaga mungi ne gukunta ku nnyanja, amazzi ne gaba ng'agaagala okujjula mu lyato, ne baba mu kabi, ne bajja waali ne bamuzuukusa nga bagamba nti mukama waffe tufa. Yesu n'azuukuka n'aboggolera omuyaga n'okwefuukuula kw'amazzi ne bikkakkana, ennyanja n'eteeka. Mikwano gyange, Bayibuli egambye nti abayigirizwa ba Yesu bano bwe baazuukusa Yesu ne bamugamba nti mukama waffe tufa, tusaanawo, yagolokoka n'agolola omukono gwe eri ennyanja n'eri amayengo gaali gakuntira ku mazzi nga ennyanja yeefuukuula. Bayibuli egamba nti byonna ne biteeka ennyanja n'eddayo n'eba nteefu. Mikwano gyange, Yesu akulinze, ayagala omuyite, ayagala omuzuukuse. Embeera eyo yeefuukudde ng'erimu amayengo, olabira ddala ng'osaanawo, olabira ddala ng'ogenda kubanga tokyaddamu kufuna mulimu. Mikwano gyange, Yesu waali okuteesa embeerayo, okugiza mu nteeko, buli kimu kiddemu kikutereerere mu linnya erya Yesu. Era abayigirizwa ba Yesu Kristo bwe baalaba ekyo, okukkiriza kwabwe kweyongerayo ne bagamba nti Katonda wange anooma gwe tutambula naye, alagira n'omuyaga ne guteeka, alagira amayengo ne gakkakana ne gamugondera. Muganda wange, ndi wano kukakasa nti tewali kisukuluma buyinza bwa Yesu, tewali kiri waggulu w'obuyinza Yesu Kristo bwe yaweebwa. Bw'amala okufa n'okuzuukira, mu Matayo 2:8 aga nti mpeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne mu nsi. Yesu obuyinza bwonna bulina, amaanyi gonna agalina ku mbeera yonna ekutawaanya mu bulamu bw'omulimu Yesu Kristo wa Nazareti. Naye akulinda omuyite, akulinda omuzuukuse. Bw'ona omuzuukusa, embeera yo tegenda kusigala kyekimu. Muyite yeegatte mu mbeera gy'otambuliramu, agenda kugikakkanya, ejja kukakkana, ejja kuwulira eddoboozi lye, ejja kumugondera mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Bayibuli etugambye akanyiriri nate akaddako akanyiriri 2:5 aga nti n'abagamba nti okukkiriza kwammwe kuli luuyi wa? Mukwano gwange ampuliriza, okukkiriza kuli ludda wa? Lwaki otya? Lwaki weeraliikirira? Lwaki essuubi likugwamu ng'atalina Yesu? Yesu waali Mulyaato, mwali aseeyeeya naawe, mwali mu mbeera, mwali ddayo mu kafo kali ke wamukoowolerangamu, ddamu omuyite nga bwe wamuyitanga. Abadde aweddemu amaanyi, ddamu amaanyi go mu linnya erya Yesu. Takuli wala, akulinda bulinzi. Omuyite asobole okwegatta naawe mu mbeera eyo,
agikugirewo mu linnya lya Yesu, akuzuukize nate mu ekyo ekyali kyafa, mu ekyo ekyali kyayonooneka, akomyewo nate essanyu eryali lyagenda, emirembe gibadde gikubuze, agikomyewo nate mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Era Bayibuli egambye nti abayigirizwa ba Yesu Kristo oluvannyuma beewuunya nnyo ne boogeragana bukanabuka nga baga nti anuuno mazima amazzi gwe gawulira n'empewo gwe ziwulira. Kisoboka luli baali bayigirizwa, leero gwe gwayagala okukikolera, leero gwe gwayagala okwewuunyisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Katugemu ate tulabe ebyomumirembe ekyokubiri essula 7 akanya ke 14 tulabe ati kiki Bayibuli kyetugamba. Ebyomumirembe ekyokubiri 7 akanyiriri ake 14 kagamba nti abantu bange abatuumiddwa erinnya lyange bwe baneetoowazanga ne basaba ne banoonya amaaso gange ne bakyuka okuleka amakubo gaabwe amabi, kale naawuliranga nga nyima mu ggulu ne nsonyiwa okwonoona kwabwe ne mponya ensi yaabwe. Yesu yeebazibwe mikwano gyange. Bayibuli egambye nti abantu bange abatuumiddwa erinnya lyange. Obadde okimanyi nti otuumiddwa erinnya lya Yesu? Obadde okimanyi nti Yesu gwe gwe yagula n'omusaayi gwe gw'omuwendo omungi? Obadde okitegeera nti Yesu gwe gwataddeko amaaso okukaabirira erinnya lye, okulikoowola asobole okununula obulamu bw'abalala? N'olwekyo Bayibuli egambye nti kikwetaagisa okusooka okwetwaza n'okusooka okwenoonya, ne weezuula wawe waggwa, ne weezuula wawe waddirira, ne weenenya, n'okyuka, n'oleka obubi bwonna n'omukoowola. Bayibuli egambye nti ajja kuyitaba. Njogera eri buli muntu yenna ampuliriza, eriyo yatakkirizanga Yesu Kristo okubeera mu mukozi we. Olwaleero Yesu kimanye nti akwagala, akwagalira ddala nnyo, era naawe akulinamu essuubi, era naawe akwetaagira ddala, era in fact akunoonya okuyita mu njira eno gy'owuliriza, akonkona ku luggi lw'omutima gwo, ayagala omuggulire wayingire, atandikire awo wennyini ng'olaba bwe bigaanidde ddala wayagala okutandikira. Bayibuli eyogera mu Matayo 7:7 timusaba muliweebwa, munoonye muliraba, mweyanjule muligulirwawo. Buli muntu yenna osobola okusaba, osobola okuyita Yesu n'awulira. Njagala nkukakase nti ngaffe abantu bwe tumanyi okusaba abantu banaffe bye twetaaga ne batuwulira ne babituwa, ne kitaffe ali mu bulwatto bw'akola. Buli ky'omusaba awulira era kiri mu buyinza bwe okukikuwa.